Kadama TV waliwo video bakadama bangi mugituweereza ng'ekwata ku musajja oyo ali awo mu bifaananyi nga video eno eraga nga bamukuba nga naye agamba nti sukuma ssente z'abasajja, abasajja bankutte, sukuma ssente z'abasajja, abasajja bankutte, nga balaga nga bamusamba n'omusamba. Waliwo Kadaama yabadde atugambye nti omuntu oyo amumanyi naye twagadde atuwe information esingako awo. Video nga zino singa nnyo kye ngenda gyogerako naye njagadde ngireeta, oyinza okwesanga ate waliwo abamanyi okunsinga ku video eyo. Kuba tuba twetaaga omuntu atusukumidde video atubuulire omuntu oyo y'ani, video yafuluma mu mwaka ki era kiki ekigenda mu maaso. Ngenda kuplayingira voice note z'omwami oyo nga bamukuba naye tetunnaba kufuna information entuufu, naye engeri gye mwenna mubadde mutubuuza tugyogereko tujja gamba tujja gyogerako, naye oyinza okwesanga mu comment ate waliwo yagimanyiiko tusinga. Mwami oyo kigambibwa, abamu batugambye ensi za njawulo, naye abasinze otugamba bagamba nti ali Iraq, abadde student naye yennyini ayogera nti student, naye nga waliwo ssente abantu bano abamukutte ze beetaaga, nga ssente zino zirabika ng'oba bagambe yazitwala oba balina ddiiru yaabwe gye baakola n'egaana. Story tetunnaba kugifollowinga bulungi, obola tetwagadde nnyo kubeera nga tugyogerako, wabula twagala gibaleetera. Waliwo ne voice note egigoberera ey'omwami ng'ayogera ng'asaba naye obuyambi okubeera nga omwami oyo ava mu buzibu obwo. Katusooke tuplayingire voice note nga ye kennyini omwami oyo gwe mulaba mu kifaananyi ekyo ng'ayogera obuzibu bw'alimu na ssente. Then olunaamala tufune ne voice note ebadde efollowinga video gye batuweereza. Yes, my bro. Yeah, I'm arrested. Please send the money of people. They arrested me. They tell the bosses, they send the money. Okay? You say I have a family. I have everything. Please help me. I'm a student. No. عشان يشوفوها بس. Help me. عشان يشوفوها. Help me, please. They want their money so that I can leave this place. If we don't send the money, I'm going to be there. Video ndowooza muwulidde bw'ayogera nti sukuma ssente z'abasajja, bw'otasukuma ssente z'abasajja awo amusambidde. Ndowooza abadde agamba bw'otasukuma ssente z'abasajja waliwo ekizibu ekigenda okuntuukako. N'agamba asukume, era waliwo wagambidde asukume ssente z'abasajja, alina famire, student n'ebintu ebirala bibadde bigenderako. Video tetunafuna information eddala ntuufu ekwata ku video eyo byazze bitya. Kati kuno ntwala okulabula, waliwo abantu abakozesa ba students nga balina ebintu bye babatikka, then olumala ne wabeerawo engeri gye babuzaabuzaamu abantu bano ab'ebweru, naye nga gwe balikusuddemu. Kati oyinza okusanga omwami oyo baalimusudde mu busuuzi, ate ne wabeerawo n'abantu abalala bakozesa ng'oli mu nsi z'ewabweru nakozesa ekintu online n'agamba gwabo bagambe oba baggyeko credit card zaabwe, n'omuwa credit card n'aggyako ssente zaabwe. Tetugamba nti kyekino ekyabaddewo, naye mbalabula ku bintu ebiyinza okubeera nti biyinza nawe oyinza okutuuka mu buzibu ng'obw'omwami oyo gwe mulabaawo mu kifaananyi. Ne wabeerawo abalala ayinza okugamba bagambe tulina gold, gwe n'akutendeka bulungi nnyo n'akulaga nti olina gold. Kati gwabeera eno ebweru, engeri gy'obeera ne bakwano bo n'obalaga nti waliwo gold, bagenda mutusukumira mu bbanga bweriti, ogenda okulaba nga gw'okiyingidde. Jjukira bali bakumanyi ne bayesiga gwe kuba bakulaba, bamanyi nti tolina ngeri gy'osobola bakuyina mu ngalo. Kaakati bano ab'e Uganda oba ab'ensi yonna n'Abanigeria batera obikola, olumala ddiiri bw'eyabika amasimu gaabwe nga bagaggyako, toddamu bawuliriza. Kati gwe jjukira nti oba osigadde mu buzibu buno. Kati omusajja oyo gw'olabaawo mu kifaananyi tetumanyi kirwaki. Video eno ekisookera ddala tetumanyi yafuluma ddi, waliwo video ezikomawo obukomi, naye eno video katutwale nti oba yakaakati. Tetumanyi lwaki agamba
muganda wange sukuma sente z'abasajja okimanyi nina family okimanyi ndi student bw'otasukuma sente z'abasajja wamusambidde saagadde kuteeka vidiyo eno ku Kadama TV naye nga njagala mutegeere nti vidiyo eri nti omwami bamusibye emikono ali asigadde mukanda we yakokka bamusibidde mu kisitoowa kirimu ebipiira ebikadde bamukubye asigadde mwanda we yokka buli bwayogera wali wadde agamba sukuma sente nga bamusamba. So twagala okumanya vidiyo eno omuntu yenna agimanyiiko osobola okubeera ng'oleka komenti yaawo n'otubuulira gwe kikyomanyi ku vidiyo eyo yafuluma ddi omwami omusu yakoze eki nga bwe mbagambye bane mwegenderezenga nnyo nga muli ebweru n'okola ddiiru ng'okola ddiiru eno omuntu e Uganda ng'ate ogitaddemu batuuze beeyo gy'oli emitawaana gyonna bwe giwunya emiwunyo gigenda kubeera nga gijja ku ggwe. Kati vidiyo eno ebadde egobererwa audio eno ngenda kuplayinga audio eno ey'omwami abadde annyonnyola kyekigenda mu maaso nga yagamba omuntu ono munamulongo bamuyita Kato. So katuulize voice y'omwami ono ebadde egoberera vidiyo eno gyebansukumidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanye n'eddoboozi ligammidi tambuza audio eno bw'obanga oli munne Uganda. Kyentegeddeko kiri kimu omuntu oyo tusobola okumufuna kubanga ninako gurupu gye mbaddemu nga twogera n'abayiraaka bawuliziganya amaloboozi. Awo nno wensaba nesse okusaba yenna. Omuganda agamba nti nannyini mufu yakwata awawuya. Era omuganda agamba nti atamanyi empewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Era omuganda agamba nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Bannange tubeegayidde tugenda basiima ng'obudde bukedde. Muganda waffe essaawa gy'aliko ensingo ye bagenda kugijjako. Omuwalabu okutta omuntu oba abangatta ensiri akutta n'asiga nga yeebaka ne mukazi we musuuka. Akutta n'asigala nga teyesuwadde, akutta n'asiga nga anywa ekikopo ky'amata n'atambula nga bw'onotta ensiri tolina ky'okyukako. Muganda waffe akaseera kalimu kaseera kakambwe nnyo. Tukwegayiridde gwe wenna gy'oli. Mulongo Kato bw'aba nga lyakunyizizza taata maama tukwegayiridde sonyiwa nesse kusonyiwa yenna ebyo bizze wali wabbali. Mulongo Kato bw'aba nga yali akubbyeko taata tukwegayiridde naawe maama ebyamabanja ebidde wali wabbali Mukama Katonda yali kusaasira yali kusasula. Awo nno saa buli munne Uganda yenna nannyini mufu yakwata awawunya kino ekintu kiri kuffeffeka kubanga niyo bana bamutemyeko omutwe bagenda kutusuulira ekiwuduwudu era tubayitemu tubagambe nti banne mujje tukwate ekiwuduwudu kya Mulongo Kato tukitikke tukizze Uganda. Awo nno wensaba nesse kusaba yenna buli omu weekwate kw'olina akasente wallahi tukasobola. Nziramu ngamba nti akasente nti wallahi tukasobola akasente tukasobola. Wolf Ganga yatugamba nti you can do it if you want to do it. Osobola okukikola ebbanga ly'omala ng'osobola oyagala okukikola. Naffe Mulongo Kato tusobola ddala okumununula bwe tuba nga twagadde tumununule. Awo nno nsaba buli munne Uganda ali wano oba oli muwala oba oli mulenzi tukwegayidde kwata ky'okutte ate ng'okwatira ddala ng'omanyi nti oli mu kuyamba muntu wo. Tukwegayidde ate akwata tukwegayidde so tuyambe kwatira ddala ekinene tuyambe muganda waffe akakasente tukasobola. Abayizi ba Azhar tubeegayiridde ku busente bwe mufuna wallahi mukwate sente tununule muganda waffe ali mu buzibu. Gwomuwala ali wano yajja okukola tukwegayidde kwata kyokutte tununule muganda waffe ali ku buzibu. Nsaba Uganda Embassy nze yigammedi nze asabye kiyinza okuba nga kinyiiza mutuyambe mukwate ke mufunye tununule muganda waffe ali mu buzibu. Era mutuyambe mugende President Museveni mu State House kwezo sente zagaba atuyamba atusindikira akasente tununule muganda waffe ali mu buzibu. Era wensabira Mufti Shabani Ramadhani Mubajji tuyambe otuze kabineti osindike sente tuyambe muganda waffe ali mu buzibu. Abali ekibuli mutuyambe abali Nakasero abali Luddawa buli muntu yenna tuyambe muganda waffe ensinga egenda kuvaako. Atamanyi muwalabu akujjako ensingo. Baganda bange tukwate nze kamwa kwogera nina paundi 1000 ngenda zibalagira mugende wali ku midaani ya Budu mbalagiri omwana agenda bawa paundi 1000 olwekutte alina 2,000 leeta alina 3,000 leeta ow'omutwalo leeta tukwatagane tuyambe muganda waffe ali mu buzibu. Enkya kiri wuwe olwalo kiri wuwe enkya kiri wuwo
ekyayiga mmedi ze gwe bagenda okukwata ate okukosa ekyabagenda kukwata gwe omuwala ampuliriza bagenda kukwata gwe omuyizi ampuliriza tuyambe nese kuyamba yenna tuyambe obulamu bw'omuntu essaawa eno banne buli omu yeekwatekwate tunywe obulamu bwa muganda waffe ne bwaba yakunyiiza oba yali akukwana ebitubize wabbali oba yakubba ebitubize wabbali yakulimba ebitubize wabbali yali olanyoko nawe tubize wabbali tuyambe obulamu bwa muganda tuve mu pokopoko tuve muko tutandike okwetema nze yiga mmedi na pawundi 10 tutandike okwetema tuyambe obulamu bwa muganda waffe inshallah taala tambuza ODN